Kati abadde tabeera na Bruno Betty. Babadde babeera bonna wansi na wayo. Babadde babeera bonna naye nga wavaayo bwabeerayo. Era bangambi kati saazi nalina akazigo kaalimu awo lwakwali wali wa mu trekking ate wenna akwogera ajja kuvaawo. Eri yavuddeyo gyali. Kati ekitegeeza baayawukana. Nkazi yagenda. Ekisumuzo n'akimulekera waggulu ku muki? Ku luggi. Naye mu byonna sooke tuddeyo wali. Kubanze bulijjo mbadde mpulira byambu. Kati omukazi ye yagenda. Era nange ngenda nkollectinga bicollecting. Kati katukole betuti. Omukazi yagenda. Kali yeeka. Ekyo kyo Bruno Betty. Tusaba tuwe ku video. West Records X2 Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the board, Embuzi Zato today, Nanyini Luga Flow, Nanyini Stage, Aguse Kufrika Tobo, Namusambo September. Singe mtwale ebiri VIP mtwale tane meze ya milioni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju nzama zeko, mu live concert, lukoba hit go hit. Na 8 September Sama Gardens Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katikomu Kayunga, 17 September Liantonde Msawi, 14 September University ine Mbarara, Oronga 15 September Maria Floy Masaka, atabiri mu September Mare SS, wona shinzo mtwale gumu, jangu Dr. Gravity Omutuju akwedosie ndongo. Molewa mukere kukwika twava tujijuze bila byakulya sente. Wacha maneno obuwala yefe la mundongo muje musanvu September twika tovo Gravity Omutuju bitegekedwa West Records. Naye buli muntu yandikoze ku ssente naye nga munyiivu mu mmotoka owaye mu mmotoka ng'aba sirias owaye kati kana akantu okakoze ate kavuddeyo naye buli omuntu ndooza tutandika obukozesa tujja bugezesa leero kasita bonaakola eri nga tutandika obukozesa omulabye kati bw'aba afuluma emmotoka tagiggala muyeggala yokka owaye mubwoba ofuluma emmotoka togiggala yeggala yokka naye Friday onyumye Saymo naye enviri ozisala buli lunaku kuba ate leero today you look sharp kaliwa akokukwata omuntu nga tannatu anti ffe tuba tutandise olwo kubanga obudde tetuyina leero olunaku olulaba okitege so tulina ebyokukola bingi tulina abatubanja kati tuli ku bunkenke omanyi Lwasa alina kyeyanjigiriza yaŋŋambye ate amabanja togatya nnyo mu nsi buli omu abanjibwa naye akakantu tekeekuube wano ye buli obuntu bubagamba yatugamba 1.5 nene kati nso babuguza ku milioni 3 nze nenzeyo nenona bulungi tugenda bugula bazi yatugamba kamu kitundu ne mukyogedde nnyo naye ezo sente nnyingi kamu 8 naye bulungi lwakuba challenge embuyinako kuggwako muliro babu charging wala bo charging gundi za mwezi ate bekaggwako omuliro wakati wa interview waffe kati buno omuntu waffe okola interview abiri nga tolina kyeweeraliikirira banga bukyanga tuvuganiriza buli mu myezi nga mirundi mu charging ya mirundi ng'ebiri waawo bulirawo ddala olina gundi yabwe eyo nga we bugundiza mwezi koleze za bluetooth nti ogicharginga nebeerawo ye baako omuliro lero ni obuntu obwo tubugule leero mubugule naye tugenda kugula bubwo obwo obutuguze oli yatugamba oba emitwalo 5 biko yabutugamba emitwalo gyali 5 wewat tuguze obwo naye tuguze obwo gwokozesa mics byabugagga bya company ogenda butuguza katumala okukola leero owaye entambi yabaaki nti temumuwaayo wadde 10 sho n'agibalekere ya Saturday ekirungi ajja wano ate era ngenda biddamu nga waali mutemwinako emuviibwako shalaba etambula erina weetuuse naye mumukanda mugamba ajje
mbugo omusuubiza ngenda kwogera ne bakama bange naye bakama abo tebava gye bali kati show yammwe ey'oku Saturday ku BBS n'agibalekera. Omanyi media eno ogiraba nze amawulire nagasoma ndi graduate nina bachelors kati it was passion nengenda nensoma so kati amawulire galimu ebintu bingi nnyo oba olaba nti media eno I understand olina okufunayo ku kantu mwongeremu oba ki endala naye ba-proprietors b'amakampani abo ku investments zaabwe ze bateekamu ennyingi of course babaako enkola y'amakampani si enkola yaffe ey'obulamu obwa buli bino ebyaffe bye tulimu wano ebya yetyo kampani nawe giba 5,000 budgets zibeerawo ate budget zitwala ebbanga kati kampani ezo zirina zi board oba okitegeera so kati naye mu byonna entandikwa ya buli kimu bintu bigenda bikyuka so kati naye nga ffe weetuli tukola naye kyenjagala obuuza Ntambi yadde tabavuze omwaka abadde ago bavuze naye the relationship ebadde ekyali wakati waba panelist ne ababakyaza nga tenagenda eri kakati I think okitwala ku BBS nabo kijja bashokinga so naye ye yakugambako ku ebyo ebintu obasuubizaako nti ojja kwogerako ne management era oba bwa Luganda oyogera ne management oyogera ne bakusuubiza because buli kintu kyonna kitambula ne baline manager baakyo oba ontegeera agamba Saymo wano tukyalina kye tukola ki so kakati tekirina bound BBS I think kirina kuba on Saymo who invited them naye but media houses mu Uganda I understand when you speak about budgets and what naye media houses ekisooka kino kankiyiseewo kuba nange nkyalina media house gye nkolera though on a part-time basis now but media houses zisasule ekintu not in direction of ekikyo n'entambi ekyo n'entambi kati nakirese waki nkigambiraawo nina omwana bamuyita DJ Scofield amukozesa mu tukyakyankyawo now such cases Scofield ye ng'ate omuntu ayagala bwagazi mpewo oba ontegeera kituufu nti era bw'abeera kumpa ye kimukolera naye olw'ensonga ng'ezo bakama bange baŋŋamba Saymo if you are not paying him tajja kati takyajja era mikisinzi nampa kiwedde oba okitegeera waliwo yamupinga awo TV kazagala ez'ompya obwereere ne rediyo kati kyenkugamba nti ebyobwereere they come with a cost. But I think people need to have arrangements. Olaba problem yaffe wano mu Africa oba Uganda in particular. Omuntu ayagala akukozese with the context of platform. Yes, platform oyinza okuba gwajagala oba bali boy bakugamba nti tukuwa platform. Naye because omuntu ono alina service gy'akola, it is only prudent kale wabeewo binding agreement. Kuba mu nsi ezo kati tunulire Kenya. Kenya presenter bamuleeta ne bamugamba basic salary egenda kubeera eno. However, we expect you to bring on board sponsors. Which sponsors abalina okuba nti be bameetinga eri party y'endala gy'olina okukola ki. Naye kyono mu Uganda bakikola naye obuzibu olwo n'ebitongole bitasagabana ba sponsorship naye anti ate era be batuuka ku sponsorship era nabo bazimbirawo emitima kuba kati olaba baseruzi bokka media houses bamugamba nti kola tugenda kuwa 20%. Omwana n'aleeta business ya miliyoni 100 ne bawulira ng'omukwatira 2 ago bagamuwe nga kampuni esasuliddewo miliyoni 100 balina live gye baagala okukola okuva ku ssaawa kaŋŋambe 3 paka ssaawa 9 naye nga aga 2 basobola gamutambulizaako emyezi egi. Omanyi problem eri emu nze kye nalaba mu ngeri accounts gye zimanagingibwamu nti okulekanga kampani bw'okola obukadde 10 egenda yingiza 9 oba kitegeera nga official ekina kye kiyingidde nga gw'oyawulira eno ng'aba kickback bakola ki
kubanga kickback tetekebwa mu records zaki z'ama company kati problem eriwe eriemu nti sente obukadde 10 bonna bugenda bugenda ne bugwa mu pool emu oba ontegeera kakati we batandika okutema ate teba considering akasuku ng'omuntu yaleese obukadde 10 kasuku bamu consideringira wamu n'abalala balina okukola ki balina okufuna so kakati ekyo kitegeerebwa muntu nga naye alina company gy'akola ki jaddukanya so naye nze ndowooza the best way of okukitereeza ekitooka nti sales bw'oleeta ssente zo tuyingize kyenda nti kyenda kyekiyingidde mu ki tetuyingiza 10 nze zange ziveeko eno kubanga bwe kiyingira 10 kitegeeza nti ba auditors 10 balina ozikola ki ozisooka ozitunulamu auditor ye wali auditor talina kyatunulamu auditor ye bamulaga bitabo nti wano wayingira miliyoni 10 nesasulako oli 2 commission we ye n'alikonsayiringa n'abagaa nti okusinziira ku bitabo bikwatagana oba tebikwatagana ojja kusanga nti ensasula hano mu Uganda twogera ku 10 naye nga 10 kizze kitya kyokka ate ggwe tofa ku ngeri 10 gye kizzeemu bw'oyagala 2 go ngeri gyakola ki anti kati ebyo olaba Saymo bina kubeera mu agreement nze nina omwana gwenkola naye wano ku Kasuku live anyambako ku bya marketing but we have an agreement nti bw'oleeta ssente beeziti structure weeri and even the payment terms if a full payment comes we sort you there and then if it comes half oyina okulinda ssente bezikola ki bebazisasula ne ziggwayo ntuyoka tukusasula because company tesobola kukola nti ekola business yekuggyemu oba oleese ng'ate oleese ebbanja oyotegera kyenkunyonnyola now those are simple things people have to agree about n'omanya nti bemba ndeese 10 olukisasula we bakisasulira wonna omulundi gumu we papa nze nga bakwatako 2 gange tetwetaaga mbu ate sima EFT sima ki olugwa ku account nze nga banzigirako 2 gange nga bakola ki but anyway I think some of the issues kati saawa eno ebisumbuwa naddala ab'amawulire and it has led to amawulire gano okugwa ab'amawulire media houses ezisinga zikyuzinze kukola kyanguwa ekyanguwa kyekiriwa ze zino show z'olugambo entertainment ne baga tuzimbire okwo of course abamu biri ebiri serious babitya bajja tuggalawo bajja kukola ki ate n'ekirala n'abaana kati abali mu institute abafulumya abaana mu institutes tubalage nti omuntu abeera ku kamera agenda okukwata ebyuma bino mu kontra akola ki naye w'amaanyi kati buli omu ayagala kujja kubeera mu maaso ga kamera tekyali because ne institute tezikoze eki ziraze nti kino kyekyangwa everybody now wants to say anyway ebintu by'amawulire byo bingi byantamyetamyeko yakwana era mu byonna nazingenda kigamba abantu abaagala okujja mu maaso ga kamera okujja mu maaso ga kamera tolina kusooka kumala kujja mu maaso ga kamera n'otandika okulowooza ku kiki kyofuna mu kamera kubanga kino nkigamba Kasuku buli muntu bw'atandika okukusasula it also comes with a cost yes oba ontegeera yes kyokka ate nga ayinza obutakusasula kimala oba ontegeera kaakati walina okubeerawo ensonga lwaki obeeramu eno kamera neeno n'ebyoyagala okufunamu eyo ki kamera Kasuku if I came here with a condition nti Kasuku nzija naye olina okumpa emitwalo 2 mwomala okuŋŋamba nti olina okumpa emitwalo 2 ogenda nga n'okufa ku ssaati gye ngenda okuba nga nyambadde nga nzize ku mpewo ogenda otandika okufa ku bigambo bye njogera nga nzize ku ki ku mpewo nze kati nina omusala gwesandyagadde kutuuka ku mulimu gye nkola kubanga mayi guyinza okujja ne costs ezimu kati nze kino kigamba nga nze ekyo kyoyogera kituufu but in general of course I can't gag you because I've given you 200,000 or I've given you transport facilitation mera nina kati awotula nenkunyonyola nti Saymo profile ya channel ya Feribeti ne kusinzira ku shot zetukola tezitambula how can you try to fit into what I'm doing for example omaze okumpa 2 kati bwenva no nenkwade simenzi jawo tugenda kwogera kuki atwogere ku bagundi nga muvaako wano oba ontegeera oragama naye oba ekite mwani kyogereko engeri gyengenda oba ontegeera so kakati bingi nnyo naye nze ndoza industry eno kwalo ekintu ekiri mu kkula obukozi ekintu kino ekya abantu aboogezi ku TV kigenda kikula bukozi era it wasn't the concept kakati mweyo process mulimu kikuza bakamaabo bakitegeere babeera bakitegeera Saymo kankubuulireko mu Uganda wano olabawo tewali muntu omuna Uganda ne babeera ng'ayina dduuka lya sipeeya
nalaba awali akaseerezi awo ojjola eba advertiser abasinga omubuuza ebintu bitambula bwe bityo naye tujja kwongeramu amaanyi naye omwezi ogujja n'akomawo n'ogujja n'akomawo ogenda okulaba omugamba nti ninayo abantu nga 6 be nakuweereza omulundi guno teri akkiriza mu Uganda wano mu business ze tukola teri muntu yali akkiriza nti ekintu kitambula. It is in us. Kati oli ne baalaba nti ntambi for example they are working, the numbers are there, they can never accept. Ekyo kikiriza oba okigane. Kati anyway. But anyway, ngenda kufunayo discussion inomu one of these days ngenda gambako kuba amawulire kuvira ddala kuba media owners babossi ba bano paka kuono gwolaba mu kamera. It's a very long discussion and I think we need to reset and reformat depending on what direction the house wants to take. Mbigamba buli muntu yenna ng'oli mu kuwalira okwagala mukama wo kusasula musaala tosobola kuhavinga bintu bibiri. Musala guwalire ne n'omulimu gw'abasajja gukole ki? Gukole kituufu. Problem eriemu abantu bamala nze at least Katonda nnyambye mbaddeko mu system. Nenda omuntu wabeera nga tannafuna musala ne wabeera nga agukoze eki? Ng'agufunye. Nti no wabali yali tannagufuna nga akola kati atandika okuwa excuse obungi bwa ssente ku ki. So ssente zisabe neno okukola gukole ki? Ate birawo ku lwaki? Ku lwa company. Okay. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Producer, make it happen. Abe kansanga Rolex chigwawa wetusesa abe munyonyo ntinda buzige ekyamwe kirimu esape abe nansana abe kawempe abe ruzire mukono n'ebitundu ebinanye wonna. Sanyuka TV tusako Rolex Festival 2024 atinga kakache kintu kyo kisizaamu okuyingira zigenda kubera emitwalo 2 atinga VIP ya mitwalo 5 ninga wogula ticket yongo kwesa next ticket ofune ku Rolex yekika kyonna kyoyagala kugambira ku z'omwezi 18 omwezi gwa August ku Zoe Grounds e Lugogo. Yes, Kasuku Live omwezi gugwako buli lwanda wano ne Saymo omwezi guba guweddeko. It's been an action packed month. This month twagutandika channel against nali nawe wa wali ntudde wano twali tukoze that same day or a day before interview yadirire yasembayo kubanze wali ontaddeyo nakuteekayo ne press conference ya Aromatic. Now on Friday ne bagitwala. Wali wano we watuweni. Naye Saymo kambuuze kati because release speculation ebadde ripe. Omu yatugamba bakuwa ssente sima wangula emitwalo 2 ejja $, nodde eri n'okukuta n'onyiga linki. Okay, but so but what exactly happened? Simanyi. Naye buli bw'obanga okola n'abantu abasukka mwomu a lot of things happen. Twalina laptop eri logged in kati nga mutabani wangu ono gwotajja mukamuga mwago agikozesa mixing lako na biki ono yes so kakati alina software gwe nabanga atera okudownloadinga then tulina ne machine eri editor wange gyakozesa kati bedi tabazi babeera nnyo ku internet because wantu ina internet so abeerako nnyo a downloadinga kino na kino so kakati nze ndowooza we walina okubanga we wali link si ku simu tewalina two factor authentication kakati oba roles yaliko kuba YouTube egaba roles noga nti oli editor kati editor taina role ekyusa password yali bingi first of all nali nkozesa email yange gyenkozesa okuloginga in mu machine mwalimu ebintu bingi omanye ebintu ebimu biraba umaze kufuna bizibu nanze naisina na recovery email nali second step verification yaliko naye nga ate simu yange nakyuse line nga ate si erimu so waliwo ogundi nyingi omuntu nga waba yakwetekedde zaasobola okubanga akozesa naye wekibanga si ekiseera nze omugoba asobose okuhakinga oli n'atakozesa account yange yagihakinga n'agiverifyinga
eri verified ne yagiverifying yagihackinga n'agiverifying but I would think ekirowoozo kyange nti channel zonna ezihackingidwa ne zikozesebwa tezibadde tezikola kakati omuntu wa hackinga channel yo n'alaba kuliko kaseni kati kanakibasasudde guno omwezi kimuwa ekirowoozo nti oba ndowooza nninde kubanga yagihackinga n'agiverifyinga n'akola ne brand account kati ekyo kyoga n'akola brand account mwasobola ogimanagingirira so nze endowooza yange ngamba nti oba maybe yali agezaako kulaba ngeri gy'asobola kubayinga time okulaba basobola okufuna at least busente buli busobola omusanga bwe ndi endowooza yange kubanga abantu basinga bwe bakuhackinga ateerawo ebintu there and then actually ensonga lwaki abantu abamu baabuuza ekibuuzo lwaki yakomawo mangu kakati YouTube oli wakuhackinga n'ateekako ebimenya amateeka YouTube ngekukuba yeba ekubye kasuku kubanga temanyi nti kasuku bamuhakinze kati yange we bagitwala tekuli kikyagikolebwako kuliko giverifyinga kakati bajanya ku Friday nengenda twalina shokula bonita awo I decided to sleep on Saturday that's why nakubira simu kumacha then on Sunday bwe mbalaba nga mukoze n'entambi manyinze mu bulamu bwange neewala nnyo okubeera ku side ya gundi wakyakoze ekyo era mujja kundwawo okulaba ngamba nti kasuku yandeetedde okukola kino kati nakubira essimu and I thought okitegedde ngenda okulaba ntambi akyogeddeko ate nga negiri yakyogedde kati nga kalinga takugenda no blame game tandika okubira buli muntu kibayita frustration tandika ogitwala ogisindika ku buli muki ku buli muntu that's when I called Vicky ne mugamba Vicky wangamba kwa Vicky yoyo yangamba ko nti bahackinganga channels mu kalulu biki ebyo olina gwosobola okunfunira nangamba mpaamu obudde like after 15 minutes nampa guy nangamba jangu emagere nangamba mpeerezaawo ku byampeereza naye ng'ekyo kyonna nno nze nkikola njagala kugezaako bwe mmala okugezaako manye nti at least nakola ki wagezaako ekigaanyo naabe so nengende emagere ne tufiiringa twatuka ku saa 11:00 navaawo saawa 4:00 ez'ekiro nga tufiiringa bipapula guy atwala obudde bwe akubuza IP address because twatukana time nempita mutabani wange nakumwana ku office nafuna IP cause like he took his time kakati mba mvuga nkoma okusawa nga jam ate waliwo sawa nga 5 ntuka ku round ekibuye nga bagipulinze down. Now what YouTube does when you complain chilinganga ogamba nti motoka yange bagibyenga motoka police motoka gibabye girabako kyesoko kola kwe kusike motoka ne gisam parking yayo. So what YouTube does ne pulling down we pulling down channel kitegeeza nti kakati aga alina channel mu mikono ejo naye alina okuteekayo ogamba nti bana channel yange wagipulinze down era oteekayo ekiraga nti channel ki iyo nenzo already mazo teekayo ebyange kati within that time ngati wali kiraga nti oli nanye ne channel ku 11 guy na era naddamu nampita era nenzamu ne IP address saa mukaga channel ngekomyewo kati naye kiraba nti batakola nti ebisere bisinga tulina batuyamba okuza channel ezo ninga bazizza on a friendly basis na ino kusaswa millions so olinga ali ku mulimu. So those are some of the questions abantu zibabuuza Saymo akijadda mangu because nagaa nedda wateekamu enkalu nateekamu enkalu sente zo ne zidda but well it is good the channel came back but bine bisikadde it was just banter no actually waliwo omuntu yali awo nti ali happy nti channel yege nekirala nze kyenayiga tuzze wano nga maybe walogo bakyaye ne tukuba olwali problem je tulina kasuku kye tulina okweteekamu je tukola kubalala nga tetulikola mu mutima mubi naffe bijja kusaidi yaffe tubi receiving nga tetubi receiving mu buki kubanga wemba nalina entambi wano nga kyamazima kamesi kagundi saakafuna lwaki mba nyiga so kati problem ezze mu nsi wano kwe kuvuma nga we bakuvuma nojja n'okyakyaka nnyo kwe kujerega we bakujerega nojja n'okola ki n'okyakyaka so if it is my field mwentambulira sisobola kuvaayo n'enkyakyaya awo mba munnanfuusi kati tuba tuli awo nga surprise y'omukyala lanai ara Saymo guno omwezi otukutte embadi ya yinyingi n'otunyiga omukyala ngazze ndowooza ekigo waliyo kiguddewo nga lwakingwa ani mukyala wo toyagala nnyo abeere mu public domain no ensi erina otutegeerako ekintu kimu nti tukolera wakati mu okunyiiza
tukolera wakati mu balwana kakati dembe lyange nze internet nagitegeera internet gikolako sente ekitampa sente sikiteeka ku internet mu kaseera bwe naafuna ddiiru ng'entuwa sente ne mukazi wange tujja kujja era bwe munaatwalanga tutandise okubeera ku social media era gwawulira ng'oyagala kunchallenge nga tusobola kweta mukazi wange ku social media leeta sente ezigwana mufa babiri because already kimaze okulabikako nti Saymo basobola okungoya surprise nekishatinga internet yonna kitegeeza nti there are people who are interested in you in me. Yes. Actually nze guno omwezi ebbanga lyembadde nga nkola ngwebaza Katonda nti on one day omaika suku kibi nnyo tukola ne tubere mu bantu ne twesudia nti tuli b'amaanyi naye nga tetulina maanyi ge tulina kakati olunaku weetaagayo okuteekebwa ku minzaani okukakasa amaanyi go yeah. First of all channel we yagenda almost wano mu Uganda we namanya ati abantu balaba channel yange either they approached me oba baasirika oba ontegeera ate ne baddira mu surprise kakati nze zabadde events bbiri mwe nalabidde nti okay n'omanya nti ensi ekuliko ate oli w'amaanyi. Thank you. Kakati ekyo kyanyambako nti oyinza okuba ng'oli eyo ng'obadde ozaalawa but naawe gikole mukyala wa agikole surprise naawe nsaba bakubbe so kati nze omanyi ntera nnyo okwagala okukozesa positives okubikka negatives kakati mu byonna surprise ekyanyamba nakumanyi ebiseera ebisinga tubeera eyo omukazi w'omusanga because nze mbadde ne mukyala ngereza katugenda mu myaka 6 naye ebbanga eryo soga omukazi nti nange tokikola kijja kukola bwe kiti naye nga takiraba because ayinayo omuntu gwe yatandika naye gwakola ki gwamanyi naye ebigenda bijja nalabamu abawaana nalabamu abakuba atandika okutegeera now the size of a person gwakola ki gwadiringa naye so nze mu bulamu bwange Katonda takola nsobi teri nsobi mu bulamu naye omukyala tumwebaza kirungi nnyo bagamba omukyala wo walugave egwe owolugave pozi kati sabo nze nange ndi mwami wo madamaze naye nga oli wange tokyalakyala badda ndinyala mugamba mafuneyo olunaku atuyite tulye ku kyemisana kijja kujja mu kiseera kyakyo naye akajanja janjako tokaagala nnyo mu makaago nze ebyo nokola ne mufunamu obuzibu n'osanga kasuku yabitegedde wange tebikola abo babiri abo bwe tumeggana n'agamba ngenda obanga owulira ddala nga kibadde kikizeze n'ogakuba ku ttaka tebirimu third party nze wange tebawaayo magezi gw'okitandika gw'okimala ne tusirikira wiiki namba ne tumala twekyezula nti ffe twetaaga buli omu okuddingana ne tuddiŋŋana nze wange teri best friend ayingira mu maka gange kajanja sikaliiko ontuuze kasuku ngambe kiki ogenda kugamba ku maka gange tomukazi ki waye muba mwekola muba babiri so nze wange ezo ne waba mama wange tayingira mu maka gange tateesa simubuulira kizibu kyensanga so but madamaze tweyanziza nnyo tweyanzike mukyala wo mukyala mulungi twali awo nga twogeramu ne Zubeida omanyi gwe ne Zubeida mwefuulidde ddala abatategeera abatalina magezi buli lwe nninnya ennyonyi bwe muteesa nti twamulabye naye nga teyanyumye Saymo muterese naye gwasinza okunjogerako wano gwe ne Zubeida yagamba talaba kubasajja bambuto nga mwagenda Zanzibar mugana ne Zubeida ekyo kinenemu ekyo ekigambo kyali kinene Saymo tosobola kisala ku munno mugamba Zubeida siganye tusaaga twagala views n'ekyogedde kinene nakyo namwagala kwesooka nekwe ne Zubeida temundi bulungi akwesooka aneki nalaba lwentambulamu n'enninnya ennyonyi nga munkuba Zubeida takwagala buli lwentambulamu n'enninnya ennyonyi nga munkuba naye mbaterese ogenda linnya wano ennyonyi ey'ekkata gy'olinnye eya buli mwaka nenyakata ab'ekkata bakuyita buli mwaka guno mwaka tebannakuyita susuka kata ate wali osuseewo naye kyenyo okukola okimanyi nja kugoberera kati ate olugambo ndukoleko nga tweraba bwe tuti otegeere nti ate abasajja abajjajja gye bali bakola ebintu okitegeera naye nakyagala
my social media ino okukula tuveewo wali awokugira kinga muntu kubanga swangs yatuuka time nga ekutta obutitimbi bw'esimbi butaddemu naye nga yeetaaga ensi ekifeeling enti yakoze eki yataddemu ng'ate erina okuteekamu etwale talk and talk. So ekyo no kiteeka eno mu ba content creators tuteekerewo okulowooleza wali tusukkewokko ate of course kati ekyo kyayongera okunnyikiza that ensi kati etambula omuntu yenna ali eyo nze mukubira omulanga bw'oba osobola okukola YouTube gikole bw'oba osobola okukola podcast gikole kuba oluusi not to send media houses tezina kyezikola but oluusi ojja n'olaba ng'obudde kati for example your trip twatuulamu ne tugamba kati tuba kubanga tukozesebwa ate olina osaba boosi jjukira baatukubira ku Thursday nga baagala tusimbule ku Friday actually baali baagala tusimbule na Friday kuba Uganda Airlines yali partner waabwe nga naye asimbula ku 7 okitegeera kati ate ffe nga tulina meetings twali tulimu nga ziggwa ssaawa 10 anti sendi kolo akubira kwefu ku 9 jjukira balina bakola kawunye ku Friday nga mugamba ninda Zanzibar ku lugezigezi lwa sendi tasobola kutwaranginga travel nga takolaki kitegeeza nti mwali bwemu twali tugenda so ekyo kikulaga nti gw'osobola okukola ekikyo n'okikola no standing out ekyokulala kyekitegeeza nti the evolution is happening naye n'ekirala abaana temupapa bonna abantu abali successful ku mutimbagano kuno balina background y'amawulire aga mainstream kituufu sakozo y'abantu tebamumanyi lwansonga tabeerangako presenter ng'ali ku bukedde naye contacts za sakoze ezisinga zifuna ali ku bukedde oba ontegeera yali behind the camera so kakati weewa obudde sooka oyige esooka ofune trust kubanga wano wetulaga kati abantu bayinza oba tebakyalina budde nnyo bwaba amaca kubanga balina variety kati ojjanga onanaagira ng'obuuza ebibuuzo ng'olinganga atakola ki bayinza obutakuwa budde so naye kakati weewa obudde yiga then come here then also abantu abali eyo kati bayiga okuinvestinga omuntu bw'oba oli ggulu investinga oli omugaye nti miliyoni ziizo 3 vuga okole ki ojje ekintu ky'oyagala kiveeyo oba okitegeera naye neroza nakyo kirina kuddayo ne kufeera era naffe kati omuntu bw'aba ali ggulu teekamu nti obeeraawo omuntu nga tuli mukufunayo musikamu 5 kugenda kati tulina olusente zino okujja mu bulamu bwo nezikukkiriza kati sente nzirabyeko kanoonye sente eziri serious geme okubeera mu byakusikaasika 2 kusika 2 kituufu so but yeah that's how eventful July has been. Then of course tulina story zikoze nnyo weekend tulina amwezi guno ye story ya Suna Ben ne Bruno Betty company Vision Group baguuliddemu omwoto n'ekibuuzo but nange Vision Group wesimu etateeka ligaana abakozi kwekwana baleete etteeka muleete etteeka of course basigala beekwana ne beekwanira mu bubba oba bw'oyagala omuntu baŋŋambe wamuyene mugiwe kiri omuwasa naye ndowooza ffe ate kwedde mugini oba saasoma nnyo mmanyo y'ebyo naye nawulira nti ate temulina kuba mu department y'emu nga mwewasa kati ono baaba mu radio omulala alina kuba mu news anti Suna yakolanga n'ennambwayo ku makya ngera bwe bayimba obuyimba kibagamba nti awe yamuyimbiranga obuyimba bwati we yawanikanga ekifo bwati Suna Ben n'asanyalala naye nawulidde nti bagenze mu kooti of course okuleka nga balinayo ekintu ekirala ate nga kirina it is a violent option tebalina option endala okuleka okugenda bagenze mu kooti siri sure kubanga weekend ogusirise kyendowooza it is good for them okufuna peace of mind n'okwerowoozaako kyekituufu kibalina okukola kubanga weeks 2 eddala eziyise tubadde mu bigambo bingi mu bigambo ebingi mubeeramu okuwaga mubeeramu okwewaga n'ebifaanaganako ekintu bwe kiva mu mawulire kibazzayo ne mwerowoozaako nambwayo ng'omwana ow'obuwala ku myaka egyo ne weerowoozaako is it the right choice naye ekintu gwe nambwayo kye yakola okiwagira kaakati nambwayo ekintu kye yakola ng'omusajja nnyinza obutakiwagira
naddala nga nzirayo mwe bakasuku musobola okukiwagira. Ku lwaki? Kasuku oyinza okuba olina ennyumba mu bulamu bwe etaliiko maanyi go nga yo. Naye ffe obwana bw'embaata nga ploti gwo ogyegulidde n'ozimbako ennyumba nti oba n'ekirooto ekigazi. Nze kasuku mu birooto byange essaawa zino simuliimu kyakugula nnyumba ewedde. I want to see ploti nga bwefaanana nga nkalu. Nteekeko ennyumba nga bwefaanana. Bisobola okukyuka mu maaso eyo. N'essaawa zino excitement yange is to create memories. Be basuna beni betukola ki? Betuliko. Betwogerako. So kati suna beni omwana ow'e Masaka okubanga alina ploti galuga nassaako kalina. Kye kintu iye. Ekintu ekyo ky'amaanyi. Mwe basobola okwenyumiririza. N'ebirooto ebyo ayinza okuba yayita birootangako. Ontegeera bulungi. Nga kati abitunudde kawoka we wasinga okunnuma. Kuba omwana oyo yava e Masaka. Najja n'akwata ekibuga kino n'akikwata amade. N'ebinyaanya gw'omanyi Kampala omukwata by the balls. Tomuyita omwangu. Naye ate bangi bamukutte batabaako kibakola. Naye omwana agenze aguze ettaka eyo egundi eggaluga bazimbyeko. Lwakuba bannange. So kakati ekibalo nakyo si kyangu. Ng'omusajja akkiririza mu haso, akkiririza mu kumotivating abavubuka nti osobola. Sisobola kubeera ku ttiimu egamba tinambwa etwala ki? Ennyumba. I understand. Suna Beni ng'omusajja ayina faults. Ezize. Ezimutuusizzamu ebyo ebizibu. Ezimutuusizza ku mbeera gy'akola ki? Gy'alimu. Naye nze sisobola kukkiriziganya kulaba bavubuka babiri abekutte ekyambe ne mbawagira nti mutwale omukono asooka okusala munno omutwe y'anaasigaza ennyumba. Kuba kye tuba tuliko. Bw'ogenda mu bipapula by'ennyumba eyo ekisooka endagaano eyakolebwa ekyapa ekyakolebwa. Bambulira ebika byabe naye sibijjukira mu bwongo. Waliwo ekikolebwa nga nze ne Kasuku tuba tulina ekyapa, Kasuku bw'avaawo omusikaawe adda mu kifo kye. Ekyannambwayo kye baakola ne Suuna avaawo alekera munne. Byonna atwala. Kati obutemu obuwedde emirimu. Oba ontegeera. Ekyokubiri omukwano gubeera gw'abantu babiri abakkiriziganyizza mu bulungi okugamba nti now let's move in. Oba okitegeera. Kakati nga weba tebatuuse mu step eyo mu bulungi tusobola kubasindiikiriza nti wamonedde omusajja mumuleka agende mu maka ga mukyala we. Ate ffefe benye bagenda okuvaayo tunenye omu ku bo okutta munne oba okukuba munne nti besse. Kakati nze kyesobola kukikola kukyadivisinga. Kakati we tuba tusobola okugenda mu kkooti ekkooti neetusalirawo oba ontegeera nze kyenzikiriziganya nayo. Naye nze kkooti wemba wakugisaba kubanga tumaliriza yonna yonna bwebanga bimaliza obukakufu ne buvaayo nti n'ennambwayo alina ekitundu ku ttaka baba bagenda mu 50-50. Baba bagenze mu kutunda. Kati bwe tugenda mu 50-50 awo eŋŋambira nnambwayo nti property ya ssente meka mu teri mu bukadde bimeka bina. Suna kakuwa 10 mulekere ekirooto kye kyeyongereyo. Oba ontegeera. Awo eŋŋambira bano bampaga ne mugamba nti nedda kati nnambwayo alina 50%, kati bwe tugattako omwana Suna katumwe 25%, ewa mwe mwali muzimbye ddi ku kalina. Awo nno Saymo oteesa. Omanyi ngenda kibagamba kino ngenda kyogera wano abamu mujja kunyiiga bw'oba oyagala. Naye kale ate wano sijja kufaayo. Abamu mugenda nakufa nga mu famire yammwe tulabye yalina kalina. Kubanga kalina si munnyo nti buli wamu ogukola ki? Weegule. Kaakati we tuba twagaliza abantu bano ababiri ebirungi tubasabire bagende mu kkomera. Bagende mu kkooti. We tutuuka mu kkooti omulamuzi n'asalawo nti property erina okugabana babiri. Nnambwayo tumuzzewa Emabbali tumugambe nti ono taata waaki? Wa mwana wo. Asobola okuba nga alina ensobi ye ng'omusajja naye tuli Katonda kumusalirawo kumusalira gwakaki gwa kalabba. Tusaba oveewo ko kalina obukadde 10. Sula tumugambe nti olw'ensobi z'okola mu bulamu noonya obukadde 10 obw'omukyalo ono. Ontegeera? Nze ye ttiimu gye nsubscribingako. Era am against abantu abali ttiimu Suna yeebase nnyo ku baana ab'obuwala. Kyalina okukola. Ekirungi talina gwakwata. Bannaaye kambabuulireko. Omuntu tomanyi kye kitegeeza kufubutuka mu kyalo. Nojja n'ofuuka ow'amaanyi mu Kampala. Okufuuka ow'amaanyi tekikubbe tukwebaka kuli. Waddembe kasita abeera nga takutte. Nze kyokka kye kasita asaba ne bamuwa. Waddembe. Naye mu byonna. Bw'omanya enduulu omwana ajja nagamba Kasuku.
I love you so much nakugwira kati awo kabanyi amanyi agali mu linnya ng'otandika okunyumiza Suuna Bedi mu Namasaka naye Kasuku eyali ku Buddu FM tekisoboka bamuleke ekibuga akikwateko ekitundutundu naye awo ensonga enkulu weeri eryemu buli akulembeza ensonga eyo ekintu ky'oli mu kusiga mu baana ab'obuwala baganda baffe bannyaffe bakyala baffe nti ba abakazi mu ggwanga muno tebakyalina nno oba ntegeera mbadde nsaba mu process nga tulwanirira abakyala ate tetubanafuya tetubakubamu kubanga Kasuku waliyo abakazi b'okwanyi nga n'essaawa zino okyamukwana naye omukazi yaggaana nga takugaana aseka bali tekijja soboka but are you okay? By the way, I want to take you for a tea. Nga buli bw'otuuka mu nsonga Saymo era okyali ku ebyo tekijja soboka nga yagaana oba ntegeera naye abakazi ba Suuna abeemanyi n'okwemanya Suuna bamuleke ng'awummula ku ono n'addayo ew'ono challenge nina ku Suuna eryemu baga beauty lies in the eyes of the beholder but for me bebandaza abamu the quality is lacking mukulaba okwange ye asobola okuba nga abalaba akabi yenjawulo eriwo naye nze mukulaba okwange so saagala oli anjasa mirembo in my eyes nga gwe naye bw'osobola olaba mukyala wange n'olaba ng'abulamu the quality is lacking nga bw'okyogedde beauty lies in the hands of the beholder bamanyi Table 9 Restaurant tusangibwa Ntinda okumpi ne Najim Mall. Tulina ebika by'emmere ey'enjawulo omuli engwira wamu n'ey'ekinnansi okugeza ekyennyanja, enkoko, ennyama n'ebika ebirala bingi kw'ossa ne platters awamu n'oluwombo. Tuteekateeka breakfast okwennonga kwe kuli akatogo era Ramadhan eno tubateekeddeteekedde Ramadhan special omuli buli kika kya mmere yonna gye weetaaze nga kuliko ne juice omusogolo obulungi. Aba Table 9 Restaurant tukola outside catering ku buli kika kya mukolo ng'embaga, graduations, baby showers, menye kindeke ki. Twesige tukugabulira abagenyi bo ebijjulo eby'enjawulo. Gwatwetaaze tusange Ntinda ku Najim Mall oba tukubireko ku nnamba z'essimu noti 782 59 noti 9 49 oba noti 775 78 59 25 oba noti 765 3 noti 3 51. Table 9 Restaurant. Kati ate musajja wo Bruno Betty yatandise yafunye ne ba influencer basenkubuge senkubuge buli gyakola ba influencer namulabye atudde wannyonnyola kati basebo ne bajjabo omukyala tetugenda kima bintu omukyala tumwagala kyetusaka tutereeza tanasaba ku bintu yannaba naye kituufu amagezi we gakubula ogendako eri abakulu naye si ku advisinga ku mulembe guno ekyo kikulu nnyo nze sula kutuuka nga tulina challenges ne mukyala wange mugamba togaba mmotoka agigaba n'enzirukira ewa maama mwagala nnyo mukadde wange banakwogera naye kati naye olwo essimu tunuzaamu kaakati ensonga we yatuuse ne Senkubuga amazima tebaagamugambye kati Senkubuga n'advisinganga bwakola ki kuba kati problem eriwo omukazi singa avaayo naga nti bannaye nze mwantama bangaye bwagenda ku kyeyo naga nti kituufu agenda ku kyeyo. That's what I'm told. Era bangambi kati saazi nalina akazigo kaalimu awo wali wa mu trekking ate we naakwogera ajja kuvaawo eri yavuddeyo gyali kati abadde tabeera na Bruno Betty babadde babeera bonna wansi na wayo babadde babeera bonna naye nga waavaayo bwabeerayo kati ekitegeeza tebayawukana nkazi yagenda ekisomozo n'akimulekera waggulu ku muki ku luggi naye mu byonna sooke tuddeyo wali kuba nze bulijjo mbadde mpulira byambu kati omukazi era nange ngenda nkolekitinga bikolekitinge kati katukole beetu ti omukazi yagenda kali yeeka ekyo kyo Bruno Betty tusaba tuwe ku video ali Bruno Betty ankubira essimu nga tuli wano ku Friday nze osooka okwogera emboozi eyo naye saayogera linnyo akubira naga nti obyogera ankubira nkanga
akukanga Saymo mwina akakundi ako Saymo nakola ki lwaki onnwana lwaki ogamba nti omukazi yagendanga mwina ne mugamba kati eno voice note nga akaaba yali tennafuluma naye nze twagirina wano omugana naye kimanyi kino wakamala okuweereza omukazi voice note second dakiika n'emabega ng'okaaba kale n'asooka asala n'avaayo eri waggulu kati e voice note eri real time nga alaja nanakola ki yafuluma ku Friday sula n'agitandoza ku Lwomukaaga kakati kyekiri kyenkugamba nti abasajja mulekerawo okugatta family zammwe n'ab'emirimu kirabika mikwano gya Bruno mingi egiri badde involved mu makaage simanyi in which way kyova nti mu voice note yagamba nti abo abaana bagataliiko nfuufu kakati omuntu wa newsroom ng'oli kalinze mu newsroom we mbasanga mbabuuzaako bubuuza owa newsroom aba atyanga amanyi mukazi wange makaago ng'agalimu kati ate twogere ku kitongole kitwogera ku Vision Group nze njogera ku BBS it is a TV BBS ne webanga owa newsroom wa BBS tasobola kubaako kyagamba mu maka gange wa newsroom wa Vision Group ng'atuuka atya kubanga alina kya kati ekitegeeza Bruno Betty mukyawe wajjo omukazi taliyo. So we can authoritatively say nti eyo bamugobye village dog chest away kakati nze embwa y'okukyalo lwakwantera ntolaba amawulire gano abantu bamanyi gakozesa strategically oyo mwana wadde asobola okukoma wa Bruno wadde nga tamwagala kubanga bino byetukola bataata baffe tebabimanyi bamama baffe kataba ekibuuzo ky'okubanja ebintu ekyo nze mba kuba Bruno nabadde nsobola okwogera naye ebyogera sibikola ki sibimanyi I don't come out publicly nene ate nenzijja mu babanja nti mubanje kati family eri because mubaddemu ne mukoddane yali abanjizaako nga n'ensi ekola ki eraba jukira yo family eraba n'ababanja ebintu basigala bakola ki babanja batandika okubuuza omwana banne abantu tebatuzinga wano kati mu process eyo family no ne Bruno bibandi tuulidde naga kala asooka akome tukakkanye eki embeera kubanga nze munze mu bino bye twogerako Bruno ayina ebyokufiirwa biri ebyo bibiri mulimu omukazi mulimu erinnya linaafa ate erinnya ebitta erinnya obimanyi naye ddyo libaddewo abadde alirina kuba Bruno ateekana ebivula abantu ne bajja bayibawe erinnya liyinza obutafa kwaliwo erinnya lifa ndi bweditye naye ekikufuula ow'amaanyi assumptions nti kasukwale kamusajja bw'atuuka ewaka aboggola ne buli omu n'agwa oba kisegere kakati bino ebiriwo ekikazi bwe kikuyiwa amadinisa ku gundi bwedityo buli omu naye ffe abaali balaba era twali twewuunya bwewuunya beeyagaddeko ki laavu yo terina question marks nyingi naye waliwo omuntu waalaba omukazi n'agaana naye mukasuko omukazi oyo tamusobola bamuwasizza oba bamukuula kyenkugambye nti omusajja twakola surprise mukazi akikola open talina kyoyogedde naye ng'endabika eyo surprise byali bya ddala omukazi yanyiiga surprise yonna kati omukazi yali yagenda dda yali akyali yeewaka era bagamba mbu bamulimba nti kojja endoza yali avudde diaspora yali azze kakati Bruno n'amusuula mu surprise kakati kyenkugamba nti kati omukazi waki yali anyiiga bwatyo teyabyagala ebifaananyi yabikoowakoowa it looks like they had issues so they may have issues kati mukubeera ndoza ebyo bigambo kati omukazi bamuteekamu ebigambo ate ng'ekisinga kati okukubya Bruno ate tasobola kivaako nange sobola mukkiriza kivaako bamulaba musajja mumpi baati Bruno si mumpi talinga kasirye amusingako Bruno musajja muwanga sense sikituufu naawe lekerawo ebintu by'ekisiru nali mulabyeko Bruno si muvubuka Bruno mumanyi yeekananga gwe obuwanvu anyiza obba musinga kati naye Bruno tosobola mutwala mu bampi kati ebigambo Bruno kaino Bruno Betty ayina omumanyi ebigambo kati bye bibasumbuwa ewaka teri kirala nze ate nekino ekyo naye excitement kankigambo bigambo kasuku oyo omuwala kyali kyemumuwa sikyali Bruno yakimukoze eki kiyenje si amaanyi nga bwe tulowooza amaanyi ensi eno the most beautiful girl ensi temumanyi ffe gwe tulowooza nti ye mulungi kamera gwekoze eki gwetulaze kati Bruno yamuwa kamera mu kyalo eyo waliyo ebiwala ng'okiraba kyetisse enku
kyambadde oguteeteeyi nga kirina ebbeere liri bwe riti bane nga kirina amanyuma naye kubanga ensi tekikola ki tekimanyi n'omala okikubako enfuufu bwoti n'okireeta ekambala nga kibulamu miliyoni ng'ezi ezo kireeta ebizibu oba okitegeera kati enkula mpunda ya Katonda naye twagala omuwala oyo atuweeyo ku lisiti y'aba ex-be ab'amaanyi kati batandise mukwana wano bamukwanye Bruno Betty amutulaze mu kamera era kati awe wava obuzibu banne bamugamba oyo yeezinyazinya ku mikolo kuba ekyo kye bamugamba teri kirala ebyo bikomedi byakola bye biwe mu kkubi ya Bruno naye ng'ate kwajja ssente ze naye ekibuuzo sente tazirima so nze sigenda kusubscribinga ku muntu ayagala kukakanya Bruno olw'ebyo byakola era nange ekyo ekituufu era mu mazina ge lwakubanda nanyiga mu giya ati tebajja lwakuba kino nze ndowooza njala kukitegeeza abavubuka naye gino emirimu bannaye tumanyiddwa naffe babeereyo ne bagaba bibeera mu kwasama Bruno olutalo tolulimu wekka naffe mwe tuli kiraba ekyasama kiri awo ne batumanyiira alenga olubuto ffe ekitwawula si kino aboyo omulaba buli muntu yenna ajja mu bintu byaffe ebiri rayiti ebyekisirusiru mutwale ng'ekyokulabirako anti abe wabeera kaliisoliiso oyina ekifaananyi kyakuwa bw'omusanga alina kyakuwa ontegeera kakati mu bugenderevu tulina okuteekawo layini wakati wa the job kubanga nze nina abantu bangi abansanga nga baagala Saymo ayasama namala nange eddakiika 3 nga sivudde mu kigambo nga kyambuuza kye muddamu mmala musawe mukola ki kubanga problemu eriemu nti omukazi alina obbaako ne version waganekwe wabeera bwotya ne Saymo nno Saymo gwe mulaba kutibuuza yoyo nze gwe mulaba yenze siriiko ebyo aye kati alikasuku nzankowa yandekawo sikyaliko ebyo byakisi you have an arrogant character kubanga era ne kasuku bameka abakwapulo kimwe nti kasuku waliwo omuntu ayagala okukubira nga akutya era ze bonkubira ngo ngamba ebyekisiru nkuvuma thank you kakati kitegeeza nti nno ne views abantu zibakuyinako ntono oba kitegeera naye kati twogera ku sayidi era ya Bruno gyakolera emirimu gye n'ebifaanaganako bwebi Bruno Betty yalaajana mu odi eyo yafiiriddwa ekkazi ly'ebbina ebbina lyo lingi si nnyo omanyi diina eriiso nze am challenging that girl twagala otuwe ku lisiti y'aba ex-bo wali amaanyi go naye Bruno Betty va mu bayinfluencer omanyi ebintu biri bye biti Bruno Betty kino nkikubuulira you can choose to fight for that relationship or you can choose to leave it ideally me I would advise you to leave the relationship omukyala baba ayagala genda agende kubanga ejjoogo lye bakutaddeko nga gw'obadde omuliisa omunywesa nga watuuka n'okgenda ewaabwe n'omuweesa ekitiibwa leave the idiot however kiwala kireka okuba kiwooma kuba najana gye yalajanira mu kamera awo mu audio naye babadde ak'omumpala akalaba alabika ali takalaba consecutive adde akalaba mu odd numbers 1 3 5 7 9 11 amazima matuufu ogalaba ku nsi public figures weetaaga okuwasa omukazi emaze okwezuula tufunye obuzibu mu relationships n'abakazi nga bakyakula si mu myaka naye nga n'obulamu bukyakola ki bukyagatta bugasse nga buli omu wamusanga amugamba kipya bwasanga onamugamba gwe nno osobola okubeera mu bamesi Uganda ayishuwa gwe nno oba ontegeera twetaaga abantu abamaze okwezuula nakkiriza nti kakati oyo nze yezzolo wange naye omuntu ng'akyali mu kwezuula bwezuuzi muleke ekyokubiri public figures mulekerawo okugabana fame n'abantu bemukoze bemwagala nze sigabana fame anti abakazi bateeka abantu ku pressure nga tontaddeeyo sigabana fame oba oli w'amaanyi byekolere oba okakaza nti oli w'amaanyi ne bakazi baffe ajja neyetuuma gundi wa Saymo ne bamugoberera olwa Saymo ali namaana n'ateekayo erirye naye Bruno Betty bayinfluencer baveeko ekyokubiri kyoba okola kiri kimu mu kifo ky'oleeta senkubuge simache amaani w'omukolo boogere gwe kwata omukyala nga bwe tuli wano ffe tetwetaaga na kujja kwatayo ka vidiyo ne baba atumbidde bino byatu ye wakitaseko oyo omukazi aseka
Yakowa bukoyi kintu kye. Omanyi Katonda yatondo olaba omusajja. Omanyi omusajja ayinza okuwa n'otamanya. Naye omukazi muzibu. Lwakuba nti bambi ali n'ekirala omukazi oyo emboozi baagimpadde. Bruno bw'olaba nga kiganye kireke kijja kukuswaza. Yafunyeyokko omuntu. Waliwo amuli obubi. Ate n'abamukwana ate nabo baŋŋambye nti naye wa ku kampani. Amukwana ate akola ku bukedde. Ekintu kiri ku bukedde awo ekibba bakazi. N'amukwana naye ali awo. Ali ku bukedde. Kati ne ex yakomawo. Kati lindako. Akwana mukyala wa Bruno Betty ali ku bukedde. Ne ex we yakomyewo. Kati ani amutwala ebweru. Omanyi kati tulina twajjirwa abasama kati ate n'abasama nabo bamunoonya bubi. Nabo bamwagala. Omanyi abo namulaba eri ebbina tebasobola. Bo beezera kitunula mu abasajja baagala amabina mu Kampala wano. Ebbina lyasusse. Abasajja baagala amabina. Omubuuza nti amabina ogaagaza ki? Oyagaza ki amabina? Lyasusse. Naye nze Bruno Betty kino njala kigamba as a man. Katonda akuyambye mwebaze. Omusajja mbulamu andaba weetaaga abakazi abo. Weetaagayo omukazi gw'oyagala ennyo. Akumenya omutima. Weetaagayo n'omukazi gw'olowooza nti yo kiraasi level yawe gwotosobola kumwagala. Omwagaleko. Abakazi abo wona abafuna. Anti abakazi bagenda kuddamu kukuleekaanya. Ojja kulisetinga. Bruno Betty omukazi muntu naye kuba omukazi gw'oyagala. Omukazi yasenguse ne wabadde amanyi. Ekisumuluzo gambe yakiteeka waggulu wa. Naye bannange nkugambye. Kubonaabona. Kuno kubonaabona Saymo nze nkirabye. Omukazi gw'oyagala bwakukyawa. Naye kati oguma n'olekera okwagaza omukwano n'oyagaza buvunaanyizibwa nti omukazi omulungi bamulabirira. Omukazi omulungi bamukubira ku ssimu. Omukazi omulungi gwange. Irene Kayemba. Ate brand ambassador wa Bidiko. Obadde oyagala akoleki? Mwenda musabayo ku sabbuuni. Muwe Bruno Betty. Bruno bere omuwala era anoonya Bruno Betty wuno. Ono kubanoonya. Wamulaba. Kidaawo naawe. Kidaawo. Akoyale atuleke mu kati. Nati munanga abakazi betulina oteeka ewaka. Anedda. Abakazi abo bonna olaba kasita amala okusetolinga n'atumbira. Anti ogenda naye lumu omanyi ababukedde balina bye bakola. Olya olugira nga ajja ne mukyala we kula bonita nga babakuba nti Saymo yabadde n'oweewuwe ng'omukazi afuna amaanyi empowerment. Ate aba akyazzemu okubeera oli kiyenjege wajjako gundi kubanoonya. Abakazi baffe mwesonyiwe kamera bajja bakuma. Nkugambye. So naye nga byebyo si byangu naye Uncle Bruno. Kati Betty lino liggwayo litya? Abantu badde babiŋŋambanga biggwayo bitya? Ate akantu akaneewunyiza. Omukazi yagenda okukyaza omusajja. Omwana bamuyita Bruno Serunkuuma. Ono. Ye Serunkuuma. Naye ku mikolo it is always Teddy welcomes Bruno Betty. Tebateekako lya Betty. Tebatera na diteekako lyakugenda baba amannya limulimu Teddy welcomes Bruno. Ku mukolo bateekako Teddy welcomes Bruno Betty. Kati Betty liggwayo litya? Betty lyava Katemba. Si lya jjajjaawe baatuga nti lya jjajja. Lyava mu kayimbirawo we baalimuwa. Oba ne kachapizo yasooka n'olyeyita. Ng'ayasima bali ekyabiza bikoze bitya didi awo biwanvu. Kati gye liva n'akwata Bruno n'agattako Betty. Betty liva mu Katemba. Ninga ye Bruno Serunkuuma. Mulaba ku TikTok ennaku zino. Naye neŋŋamba omukyawe wange. Yajja ggweddawo najja funa omukazi omulungi. Ate amufuga. Ate kati Bruno Betty tolemezaamu. Kati saawa eno ne social media senga bino byokola obivaako. Tambuza bibyo birala. Okkirize bw'oba okyasobola okwehana omukazi oyo. Omukazi aliko mukozi munno. Abaana babukedde bakwana. Beera tebabba mukazi wa kyali wange. Ate gwe nawulidde mugundi gwatwala. Suuna. Kyali wange yamulimu. Kale ate kyali wange ne bamumubbako. Kyaliwo si yagaana okujja ku mikolo. Waaki teyajja. Baategeka okwanjula n'atajja.
si kyali wange eyaddako awo ye yagana okujja ku mikolo nina ekyaliyo si yaddako si kyali wange mwekyawa twali twesanga bwesanzi nabasanga ku monte ne mubuuza nti ate kati gwe wakyawadde oli noono abannaye n'abawala bannaye mu kampuni awo kati ate oba agwatya mu suuna bbeeri oba akozesa ddagala ki suuna alina kalakita abakazi gye baagala kati abasajja nga suuna sebbanga bayinza okukuba ekyalo ne bakiteeka wali anti sebbanga akuli akuyita mwannyina sebbanga buli mukazi mwannyina nga wamukaso tetugenda kusukkawo wano olunaku olwaleero yoyo bwiino wa Bruno Betty so until next time until next month mubeere bulungi mweraba